Kitalo affiridewo bambi ate bo ab'ebisiyaga mukwano poliisi ekyabakolako gwayo pasita Bugingo akabidde amaziga mu kyaki n'amalala mangi ng'ayina maaso awo ngenda bbanga kutuusaako naye nga sinnabakongerayo mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongera era nga nkwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tiddaling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abeetana kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribingako na ku notification bell aye tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ogifuna hajati kaloddo onaakulombera edduwa byonna byonna ebyekutte ne bita era nga gwe naagala okulangira bizinesi yo oba akalanguko konna ate beera ng'otukonako ku nnamba esimu wansi awo ogenda bbanga oyambibwa nga sikulwisizaayo omukyalo oyo gw'olengera ku screen yo amanyikiddwa nga pasita Namutebbi bw'atyo amakya g'olwaleero abadde asumba mu kyaki ye omukama bw'atyo n'amutwala kyentegeeza afudde naye tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agusonyiwe ebyagusobako era ne famire ye akusobola okuba ate ng'agigumya kitalo nnyo ddala okubanga tufiiriddwako ate pasita abadde agezaako okuyamba eri eggwanga kibi nnyo bambi naye ng'ate nkugyeyo mu maaso awo ngenda ba nkutuusako vidiyo ya pasita Bugingo anti olunaku lw'eggulo yavuddeyo ne yeetondera mukyala we wamu n'abaana bwe mu nnaku ey'ekitalo era mu maziga amangi era nga yatukakasizza nti tewali amukase oba kintu kyonna wabula akikoze ku lwa Katonda n'okumanya ensobi ze na buli kimu kyonna sigenda kubanga mwogerera ngenda kuba ate nga mukutuusaako ate owulire naye ebimuvaamu naye ng'ate yo ku sayidi ne wa Namutebbi gakyali maziga meereere naye bambi tusaba endiga za pasita Namutebbi na buli omu yenna ate omukama bambi abagumye lwansonga kibi nnyo ate ekituuseewo kankutuuseeko pasita Bugingo ate mali nkomewo njala otwala omukisa guno obutasigala bweru waggulu abaana bange bonna mbasonyiye Dorwini Bugingo gift kirabo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange omuto Isaac Bugingo tamanyi na bigenda mu maaso era nsaba mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bugingo every day without fail era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe newe emirembe mu mutima gwange simuninaako access for the last 5 years naye yensonga lwaki lunaku muteeka mu mikono gya mukama kubanga sinze mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga mukama ng'asaba mukama akwomukisa sikakiddwa siwalirizibwa ntegeera bulungi ndi mulokole njagala okugenda mu ggulu olunyiri lwogera nange ate nze nenjogera n'abalala otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa yebye nno bagamba bw'otegeera nti osobezza kubeere mukulu ate munnange okola ki yemina the queen anti abasinga abadde bamanye nti omukolo gwe ne avieta naye mukwano just gwabadde mukolo ate gwa mukwano gwe naye nga nkugyeyo eyo yemmase bannange bakadaama simanyi luno gye lunaakoma anti batabukidde abaho nti neera yabikkiriza abasiyazi b'oku tiktok manyi tiktok eno ejjuddeko abasiyazi bangi era nga batugambye nti yenna alaba ku abaho atakole ki abeere ng'amwokya mukwano ebigambo bibadde bingi era n'abasiyazi nga bw'olengerako omuli Jowisefuko n'abalala mukwano kambi kutuusa nze abaho nkwegayiridde ate babadde bakunoonya wali ku kisaawe lyose n'otajja gw'obadde tovaawo ng'oli mulamu abaana banyiivu abazadde ba tiktokers abamu banyiivu kasajja gwene tukukwatako tukuweerawo obutwa
gwokwa ngwenze ne kusanga abawongera kukuba kayondo ku mutwe bansibe fe bulijjo tumanyi nti abaho muntu mama kisolo kyerimbise mu bantu kisirani owolerezo oti abasiyazi era nondagira nveeyo mpa abasiyazi peji yange imagine mumanyi bwe tuba twogera tubalimba mukwano enkya ndeeta audio kubanga abazogera mu Runyankole abamanyi Runyankole bagenda okulya empanga bagenda okunyonyoramu abatamanyi Runyankole abahangambye nveeyo mpite jo watuule wano ashe yalingire bakyu baje wano bewozeko nti yali content kumanyoko gasiya content tasobola kulabika nti ono content era bwozanya content y'ekisiyaga mama ofuukira ddala musiyazi mu content zonna mwagenda okulaba nga musana kuzanya content ow'ekisiyaga muveeyo we mulaba abaho wona wayita akamotoka ke mukooke mumukubira bukubizi nduru abadde ata tumusanze namuko omusajja abaho musooke mumwokyave ku nsi ogwo nagwo mumwatumanye nti tuguwonye bali badduse ne bagenda Kongo abawe ye yabavuga mu motoka yaabwe n'abavuga n'abatu Franka we mumulabira mu Kampala mumwoche bantu mwe abasobola okulaba Franka mumwoche Franka ave ku nsi mukwano Franka bamuwadde mekanza simanyi ebyo byagamba reference ku police Franka ina amanyi wano mu government ani abagamba ngu Franka ina amanyi mu government Franka taina kyali tabanga konna kintu mu government babalimba mukwano we kutukulabira Franka tugenda kukutabusi kusawa zile omutwayiza akabugingo tamanyi na bigenda mu maaso era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac akabugingo every day without fail era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe newe emirembe mu mutima gwange simulinako access for the last 5 years naye ensonga lwaki lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama ng'asaba Mukama kw'omukisa sikakiddwa siwalirizibwa ntegeera bulungi ndi mulokole njagala okugenda mu ggulu olunyiri lwogera nange ate nze nenjogera n'abalala otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe wetusonyiwa batukuvu